Abacherupe baali bajja mu nsi zaffe bajja n'ebintu bisatu era ne mukuddayo ebintu bino ebisatu bye baatulekera. Bajja n'amasomero, bajja n'eddiini oba giyite enzikiriza, bajja ne media. Ebiseera ebisinga abantu bano bacherupe mu society zaffe batutunuliranga abantu just abasomye obusomi naye nga tetuli bayivu. Kyova olaba bwe tuleeta empapula ezisinga bo bajja kukkirizisa bakugambe nti empapula zino soko zitwale oba ku embase yaffe esooke ziteeke mu stamp bakukkirizise bo baverifyinge nti wasoma wadde olw'ensonga nti ministry yaffe y'ebyenjigiriza ebeekimanyi bulungi nti wasoma naye mu nsi waliwo gwe bayita omusomi gwe bayita omuyivu. Oyinza obinnyonnyola mu ngeri emu nti omuntu omuyivu ye muntu asomye ekintu n'akikuguka, ate omuntu omusomi ye muntu kati ngabo oba bw'onaasoma ekitabo n'okiyitamu buyisi. Sisuubira nti waliyo essomero eriyinza okubuuza ekibuuzo nga kino ne bakubuuza nti okusoma kyeki oba education kyeki. Ekigambo to educate kitegeeza okugabana amagezi, wabula ekigambo kino kiva mu lulimi Olulatini, olulimi olukozesebwa Ekereziya Enkatoliki. Bakozesa ekigambo educo, wabula ekigambo kino kitegeeza okujja amagezi oba ekintu naye ng'okijja mu kyo mwennyini. N'amagezi gano ge muba mugabana n'omusomesa kitegeeza alina kujja mu gago gennyini n'akulaakulanya ago. Era ng'ekiseera ekisinga bw'olaba omwana singa oba oyagala ayiga omupiira, ti omuyigiriza ow'omupiira akuzimbira ku kitone kye kyennyini ky'ayina n'amufuula ekyo ky'aba ayagala. Nze sikkiriza nti omuntu bw'ajja gy'oli ng'ayina muli mu ntima gwe ekirowoozo ekigamba nti omuntu ono nna kyemwagalako, bw'akuwa ekirabo kiba genuine, either aba alina ky'ayagala okutuukiriza mu bulamu bwe ate ng'ayagala ayitire ku ggwe. Kuba abasajja bano baasanga ensi zaffe nga ngagga nga zirina ebyobugagga. Waliwo ekibuga baakiyitanga Troy. Ekibuga kino baakiyitanga Troy, naye abasajja Abagereki oba Abagreek baayagala okuwamba ekibuga kino. Abasajja bano baamala emyaka 10 bweddu nga balwana olutalo olw'okuwamba ekibuga kye baayitanga Troy. Ekibuga kino kibalemerera emyaka 10, naye olunaku lumu baayiya ne bagenda ne bakola hoose ey'ebibaawo, ne bagiwunda bulungi nnyo ne bateekamu abasirikale ne babasindikiriza ne babaako we babaleka. Bwe babaako we babaleka ne beefuula nti balemereddwa olutalo ne batambula ne baddayo. Kati bano abasajja Abatrojan oba Abatroy balowooza nti abasajja bano basenguse era babawangudde mu lutalo. Kwe kukwata nga bw'onaagamba nti omuntu byalese ng'olutalo luwedde, ne bakwata ebisigalira ng'oba ngoye emmundu. Kati mu kye baakwata baasangawo ekirabo kino. Bo baalowooza nti abasajja bano Abagereki babalekedde ekirabo kya ndogoyi, tebaakebera kikyali munda. Bo baalowooza kiwumbe kikuluggusa paka mu kibuga wakati, era ne basanyuka nnyo ne bagamba abasajja bano olw'okuba nti tuwangudde olutalo tusobodde obbasuuza ekimu ku bisigalira byabwe bwe tunajjukirirangako nti ekintu kino twakiwamba kuba n'abantu nga tubawangudde mu lutalo. Ekiseera kyatuuka ne baggula amabaala ne batandika okunywa omwenge nga baserebulatinga olw'ekyo ekikolwa ekyali kituusewo nga bawangudde, naye nga tebamanyi ki kituufu kiri mu hoose eno. Kati obudde bwe bwatuuka abasajja nga banywedde, abaali mu kiwumbe kino kihoose kinene baalingiza ebweru bagenda okulaba nga abantu abasinga batamidde bagudde eri. Abasajja bano baafubutuka mu kiwumbe ne bagenda ne baggulawo geeti nga bamaze okukakasa ekituufu nti abantu bonna bali mu kibuga batamidde, n'abakuumi abaabeeranga ku minaala waggulu nga bali shuwa nti bonna batamidde. Ne basindika omusajja omulala w'embalaasi n'agenda n'infominga bali abaasigala be baali beekwese be baalowooza nti bagenze, ne bajja ne bakwata ebintu byabwe ne bayingira ekibuga ne balyoka basanjaga buli yali mu kibuga. Tosuubira nti abaami bano mu kuleeta ebirabo byabwe ebyenzikiriza oba eby'amasomero n'ebintu ebirala byonna bye baaleeta nti baali olwedde batwagala nnyo, naye balina kye baali baluubirirwa ekyabwe ekiruubirirwa kyabwe kye baali balina okutuukiriza
naye nga balina okuyitira mu kakodyo kano. Abaami bano era mu kutunula bwe baali basenguka nga baddayo balekawo abasomesa nti abasomesa bano babasomesa nga ekiruubirirwa kyabwe kyakuwoza bwongo bw'abantu basobole okuba nga bayingira mu kintu kyabwe kiri kye baali baagala balyoke bajje batwale kiwedde. Tosobola kujja n'ogamba nti ozudde oba odiscoverings ekifo already wali abantu. Tosobola kukola discovery nti oba nti omuntu katugeze olina ekyalo kyammwe gy'obeera. Omuntu tasobola kujja ate ku kyalo kyammwe n'agamba nti azudde ekyalo ekipya. Ne bakulaga nti n'ebitundu byaffe bennyini oba n'ebintu byaffe bennyini bye tulina bye bagamba bye badiscoveringa nti gyoli nti ffe twali tetubimanyi. Babituuma amannya nga gaabwe gennyini. Naye nga olwedde amannya waaliwo amannya agaaliwo agannakasangwawo. Nze neebuuza ekibuuzo naawe kennyini kye wandyebuuzizza mu bulamu bwo nti bwe tuba nga tusomye nnyo ekyenjawulo biki bye tudiscoverings oba bye tuleese bipya ku butale bw'ensi yonna. Ne bagamba nti kino na kino kyakolebwa abasajja abaddugavu nga bw'olaba abazungu kye bagenze nga bawongera ku butale obw'enjawulo nga bakola ebintu eby'enjawulo. Skill yonna okugifuna ku kintu okukola ekintu oyina gikoppa bukoppi ku muntu. Tovula abasajja bo abachina kino ekintu bakifunyemu nnyo kuba ojja kubategereza nga ojja musanga tamanyi Lungereza naye ate asobola okukola ekintu n'akoppa bakola koppe n'akoppa ekintu n'akiteeka wano n'akola ekintu kye kimu ne kimufunisa ssente. Nina omwami omugwe nasanga n'angamba njagala nnyo okujja mu Africa naye ekizibu nalaba Africa terina airports. Ne mubuuza wakiraba n'angamba nina video gye nalaba nga Africa terina airport miti myereere na bisubisubi. Nze nange obutamumalamu maanyi namugamba ekintu ekyo kituufu nga we walaba ebifaananyi nga tulina emiti kati buli kyalo oba buli district basimba omuti omuwanvu ennyo nnyo nnyo. Omuti guno ne bagufukirira ne gubeera muwanvu nnyo. Kati bwe mba nga njagala okujjanga oba ku travelinga mu nsi endala nina okukwata ensawo yange ne nninnya ku muti ogwo ne ngenda paka kasolya waggulu. Emboozi eno ngikuwadde nga njagala ofumitirize olw'ojjemu otegeere kiki media kyekola. Abaami bano bagenda okuleeta media eno nga balina ekigendererera ekirala. Bazanya obukodyo obw'enjawulo nga bakozesa media basobole okuba nga batuukiriza ekyo kye baagala. Bazanya double card. Waliwo kaadi zino matatu oli n'akuzannya nga tosobola kulaba ani akalengedde. Abantu baabwe kye baagala balabe kirala nnyo ne kye bazannya eno mu sayidi yaffe era nayo kirala nnyo kye baagala ate ffe tulabe. Kitegeeza bazannya sayidi zombi okusobola okufunamu ekyo kye baba baagala basobole okutuukiriza ekintu ekyabwe. Kyongerera okulaga nti omuntu yenna ekintu kyonna nga bakusomedde kisomere oba nga bakusomesa kisomese kyanjawulo nnyo ku kintu omuntu kye yeeyigidde nga ye. Kuba omuntu bw'ayiga ekintu ajjayo skill eyiye nga ye omuntu n'aba nga asobola okuyiga ekintu ekyo. Kyova olaba mu ntandikwa nga ntandika vidiyo eno n'abagambye nti waliwo abantu ba mirundi ebiri. Osobola okuba omuyivu ate era osobola okuba omusomi. Ebintu bino byanjawulo okusinziira ku mboozi eno gye nkuwadde ey'omwami ono kuba kikulaga nti omwami ekintu ekyalaba ku TV ekintu baakimulaga bulazi naye n'akitwala olw'ensonga teyafaayo nnyo na kuyiga kintu kino kukyeyigiriza kulaba nti ddala ekintu kino kye boogera kituufu. Nedda ekyo kikulaga media kikyekola mu maaso g'abantu oba kiki kyesobola okukuleetera nga ggwe omuntu. Ndowooza oyo yenna afumiitiriza olaba nti kijjayo amakulu ag'ekintu ky'obwedda kyengezaako okunnyonnyola so saa tekikyeri nti era bwe tunaasigala ng'abaana tusomesa basomese wabula nga tetubayigiriza okuviira ddala ku musingi ogwa wansi tujja kusigala nga tufuna ebintu bino era tetujja kusobolera ddala kukompitinga n'amawanga g'abaami bano. Kyekiseera n'amawanga gaffe ganitudde nnyo ne gaconcentratinga nnyo ku kintu ky'okufuna abayigiriza nga bw'olaba technical schools ezisinga ne mu bintu ebirala era kibeere kyekimu. Tujja kusobolera ddala okompitinga n'abaami bano ate tweyigiriza okuba nga tukoppa ebintu eby'enjawulo. Oli bwe bakusindika ewantu wonna ogende mu ggwanga ery'enjawulo obeeko ky'osakirayo eggwanga lyo oba famire yo. Baako ekintu eky'enjawulo ky'oyigayo okomewo naawe okikole. Koppa ekyo ekintu ekigenda okukugasa n'okugasa famire yo n'abantu babakuliraanye. Sisitimu yaffe w'ogitunuulira ebiseera ebisinga
esinga concentratinga nnyo ku muntu afunye ekyo ekya first ekisooka mu kifo kyonna. Baagala nnyo omuntu ng'afunye ekifo kisooka nti obiina kubeera first oba second oba omuntu gwe babalanga agudde kimuleetera mu mutima gwe okubanga yeerabanga alemereddwa. Omuntu yenna atandika okusoma nga bamutaddemu okutya nti bw'ogwa kitegeeza oba toyina. Ekintu ekyo kigenda kitambulira mu mitima gy'abantu. Oli n'abeera ng'akimanyi ng'obanga atambuza obulamu bwe ng'alowooza nti buli bw'ogwa oba olemereddwa ensi. So baganda bange, vidiyo eno kangikomye wano. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, tunaasisinkana omulundi omulala.